abantu bagenda tuuka ekiseera bayite Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omusajja omulogo. Sikulimu omusajja ono ayogera ebintu oba aba yabirabye nti bigenda tuukawo oba tebigenda tuukawo. Now, olunaku lwe baziika omugenzi Katolubwama, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yali omu ku bantu abaayitibwa era n'aweebwa omukisa okwogera nga baziika Katolubwama. Wabula mu kwogera kwe yayitayo omubaka w'Emawokota amanyikibwa nga Hillary Kiyaga, Dr. Hildeman, n'abagamba nti yatuula ne Dr. Hildeman n'amusindika mu Parliament atwaleyo asabe etteeka lya copyright bali amending baliteekemu clauses oba obukwakkulizo clauses ezisobola okubenefitinga bannabitone. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abayimbi mu ggwanga Uganda banaku nnyo, baavu, mpunga byoya. Unlike other countries like Nigeria where artists benefit from the works they do, wane Uganda kyanjawulomu. Bobi Wine abagamba Hildeman namusindika naye embalayirira eryetteeka tebagenda naddiba wanga liba benefitinga. Abayimbi ne bagamba oyo bw'atyo ayogera every time is politicizing everything, blah blah blah. Now, tula ku video ndokuwe. Kali Lugambo Promax amanya bampita simpo kastandu kuŋŋaanya. Nzija wano n'enduba wa. Omusajja yabagamba oyo musajja tabaagalanga muyina ssente, abaagalanga muli baavu. Abamu ne bagamba ne bavuma ne baŋoola ne bakola buli kimu. Olunaku olwaleero etteeka eryo likomezebwawo okusomebwa mu Parliament. Oba is it for the second time? Now guess what? Etteeka bagenzi odisoma leba amendinze nga mulimu vulugu tomooni. Kino kifosinze ne speaker Anita Mom ogamba nti etteeka ndipushinze to another date. Musoke mudde mutereze mulekanye kati vulugu avuddewa we wano Bobi Wine wasiiba abagamba. Omuyimbi amanyikibwa nga Sheebah kalungi avuddeyo ku mukutu gwo gwa X n'agamba nti Ugandan musicians invest millions producing music and shooting videos, yet we still have to pay radio stations, TV stations and bloggers just to promote our own work. Clause 9 of the Copyright Amendment simply guarantees that when our music is played, artists are paid. If Clause 9 is removed, then this means this amendment defeats its purpose and the creative industry will continue bleeding. I call upon all musicians to speak up and defend our right to government. We ask for fairness. It is time to do the right thing. Hey! Aone ngamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tugenda muyita omulogo naye ng'omusajja ebintu abirabi oba omusajja ebintu abiraba oba yalaba maaso gye tutalaba. Yagamba etteeka lino nasindise Hildeman papasire nga njagala kulaga abantu nti Museveni waba ayagala abayimbi because abakozesezza nnyo okulwanisa Kyagulanyi. Bino byali bigambo bya Bobi Wine. Yagamba waba ayagala abayimbi kale abawe etteeka eryo. Etteeka bagenzi odisoma according to Sheebah nange ndiyiseemu. Ategeeza nti clause 9 akakwakkulizo namba 9 mu copyright akabadde kagamba nti abayimbi balina okuba nga basasulwa music wa buli wakozesebwa either radios oba TVs. Basebo ne banyawo abasajja akakwakkulizo bakajjemu abayimbi bali ku X ne besirabanga ko babugumye bifuba babula kutta muntu naye gwe sebo banya bandaba. Clause 9 ebaddemu ki yeeyo nze njikuleetedde. Clause 9 egamba nti this clause seeks to amend
Section 31 of the Act to ensure that producers and performers of a sound recording or audiovisual fixation are remunerated for every commercial use of such work, including broadcasting and public performance. Kiba kitegeeza nti radio ne TV ziba zirina osasula akasente gwe ssebo oba nnyabo ababaka eyo close we baatuula wallahi baagijjeemu. My goodness, kati ekisinga okwewuunyisa naye gwe now this is Eddy Kenzo agenza ku post ya Sheebah n'agamba nti dear creative artists, wake up, close 9 gwe mutima gwa copyright law. Abasajja baakutte, omanyi okukwata omuntu n'omukulamu omutima. Kati abayimbi bali ku social media barantinga be baali bagamba nti we are protecting our gains. Kyagulanyi Sentamu Robert ateekwa okuba yona gyali ali mu kuseka kuba kyali wangu na David ampereza story eno ngenzo somamu wallahi nsese katenfe. Now this is B2C nabo bayimbi bagambe what happened in parliament recently as they discuss copyright law is a clear indication of leaders detached from society. Ani akube simu ngani mukwogera bintu bya luzungu banaye tokuba simu. Agwamanyi. Now Bituse Gambent, what happened in parliament recently as they discuss copyright law is a clear indication of leaders detached from society. Nti ekituseewo mu parliament olwaleero nga bateesa ku tteeka lya copyright kabonera akalaga abakulembeze abatamanyi na bigenda mu maaso mu society. They don't know anything. N'agamba in a population dominated by young people, we have boomers making decisions on things they can't comprehend. They make no research, have no ideas, have no desire to uplift anyone except themselves. Wano kati abaana batandise onyiiga kyekino Bobi nti yabagamba you guys should rise up. Okategedde. Now Betusi n'agenda maaso n'agamba these selfish individuals refuse to understand the advantages of copyright because they own radios and TV stations. Imagine the argument that we cannot pay royalties for using your art because the radio is helping you. Nagamba absurd. Now abasajja abadde mu parliament nga bateesa bawe no ensonga yaabwe lwaki clause 9 bagijje mu tteeka lino libaagala okwamendinga. Kyokka bagamba clause 9 gwe mutima gwa copyright nti omuyimbi abadde afuna ku stage kwokka nti waba tasibye kikaali waba tageze mu kivulu kya balamu oba ekya abitex oba nga teekoledde ekivulu kye tasobola kufunamu. Kyokka ne we bategeka ebivulu revenue ebajjako omusolo ne we bategeka ebivulu oluusi enkuba ebikuba ne bigootaana abamu kati olwalwo abayimbi mu Uganda nga ye takyasobola tegeka kivulu. Okategedde. So babadde balowooza nti kano ka clause ke kagendo bayamba because ensi endala bwe kiri when a radio plays your music automatically your money is dropping on your account. That's why nti ojalaba abayimbi b'ebweru alwawo okukola shows naye ng'ayingiza sente mu royalties. Now Bituse abagambye these selfish individuals highlighting sagala bagambe nti mpayiriza Bituse agambye
agambe these selfish individuals refuse to understand the advantages of copyright because they own radios and TV stations. Imagine the argument that we can't pay royalties for using your art because the radio is helping you. Awe tutuuse. Awe tukozechi? Awe tukozechi? Awe tutuuse. Tuba tukigadde. Kati basewo ne banyabo essaawa zino mu comment section golowooza omupiira guli mmeka. Bobi Wine n'abayimbi omupiira guli mmeka. Oza teguli 5-0. Akasajja kabakubye ejjooka. Bafana yimba akayimba kati mbakubye ejjooka. Ababadde ndapeta. Kati mbakubye ejjooka. Tubadde tuli awo basewo ne banyabo tukyatunula ne zireta wayikibenda. Nena ayikawo. And so many artists are still commenting on this. Now come at the amendment. Going by definition alone, copyright is a law that grants creative exclusive legal rights to their original copy. Amending it without enforcing clause 9, which is what really enforces the definition of the law, would be atrocious. The times are changing and a lot of work has already been done. So I personally thank all leaders who have made an effort to support this industry. Now more than ever, we need to finish what we started and bring this journey to a finishing line. Do right by the entertainment industry. Katimba kubye joka mbatsinda. Abasajja bakutte copyright law ne bagikulamu omutima kati tekyassa efudde kaput wali dead bampye genda kumaani na muddangayo bampita simba kategedde katambuze. Fellow Ugandans